kirabika abagoberezi b'omukulu munangate Bobi Wine ndowooza anaamala kuvaayo munnange oba n'abateerayoko obutambi ng'ali mu kwolekera munnange wali emitala. Kakati nno abamu beebuuza bagamba nti atuukidde mu nsi ki? So ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko mu maaso awo nkolageko. Ate nga ye omuyimbi munangate King Saha akaaye muganda wange akambuwadde agamba nti nno copyright ayagala copyright. Nina Rose nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi. Kakati nno okugenda kwa Bobi Wine munangate emitala w'amayanja kukyayogeza abantu obwama. Abamu bagamba nti yayise ate munangate wali ku airport n'abanga munnange yavudde munangate mu Uganda. Abawagizi b'omukulu munangate Bobi Wine bavuddeyo ne balaga munangate nga bakyalaga munangate omukwano gwe balina ku mukulu munangate Bobi Wine. Abamu ne batandika munangate okukola ebifaananyi ebya AI. Bannange abantu tebaggwayo, abantu baagala Bobi Wine nga bw'okiwulira. Kaakati nno balaze munnange wali ebifaananyi bino abantu munnangate tebaggwayo, naye bambi ebifaananyi yabadde AI nga boogezako okulaba. Bobi Wine tannavaayo kubeera ng'alaga munnange engeri gye yasomoseemu, ate nga n'ensi tennaba kumanyikwa gye yatuukidde. So nja kubeera nga nkuwa munnangate update yonna enaafaayo ku Bobi Wine omukulu munangate Kyagulanyi wale wonna. Wabula nga nkwongeddeyoko omuyimbi munangate King Saha. King Saha avuddeyo n'atabuka mu katambi n'alabyeko ko wali n'omukyala munangate Shiba. Yavuddeyo ko n'akola post n'agamba bannange bayimbi bannange oba bannabitone ku kya copyright nti muveeyo munnangate musitule eddoboozi. Kaakati nno ndabye wano ne King Saha avuddeyo abadde mukambwe. Now we are planning to come in a very harsh way. We are demanding our copyright. Whoever is concerned about our copyright, be well prepared. We are soon approaching your office. We are going to come all forces. We are bonjour monsieur. Copyright. Bonjour copyright. Parufel bel poil. Mwe abavunaanyizibwa ku copyright kati kambabulire kisembayo. Ogenda kuweebuukira ebbanga ly'obadde mu office ng'okumya ekitiibwa kyo naye ng'oganye okuta ebintu by'abalasita. Twagala copyright bakyali baffe abantu baffe banyumiro bannandujja bonna balye ssente balima n'amakulu. Twagala copyright buli muyimbi waali alye ssente. Twagala n'abalala batali inspired kuyimba babijoyininge bayimbe babifunemu. Bw'atyo nno King Saha ku kya copyright munangate eside eyo. Ate nga nkwongeddeyoko omukyala munangate Nina Rose muganda wange yanyumidde Gomez mu red. Mwabadde muko ka red ne ka white, ate n'agenda n'antekakoko akakaaya n'akasiba nga boogezako okulaba. Yabadde munangate ku introduction nga boogezako okulaba munangate mu katambi awo. Omukyala munangate Nina Rose. Ate nga ku side yemu bakoze munangate vibe ku luyimba lw'omukulu munangate Bobi Wine. Jjukira nti no nkugambye nti guno gwabadde mukolo balonzeeyo akayimba ka Bobi Wine kaali akalaavu ke yayimbira mukyala we Babi Kyagulanyi ne bakakolerako munangate vibe ku mukolo guno. nga boogezaako okulaba katambi ako nako kabadde kakutte akati ku TikTok. Bwe nti nno munnangate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna biturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo.